Abatuuze e Butambala, Gomba n'Empigi okutuuka okusoberwa kiddiridde okumala ebbanga nga balaajana olw'omutindo gw'obujjanjabi okusereba ennyo mu malwaliro ga gavumenti agali mu bitundu ebyo nga kati abasinga n'ebyokugendayo babivaako dda olw'okuba nti ne bwe baddukirayo tebafuna kuyambibwa. Kuba ogenda mu ddwaliro ng'omuntu w'alwadde n'oba ng'ovuddeyo bw'oti tolina ky'ofunyeemu. Tutuuseko ku malwaliro gano agoogerwako okuli Gombe Hospital, Mpigi Health Center 4 n'amalala ng'abantu okuva mu disitulikiti ezo gye basinga okwenyera okufuna obujjanjabi obusingako naye nga kati bagasimula bugolo olw'embeera embi gye galimu. Olw'okuba amalwaliro gano makadde nnyo ate nga tegaddaabirizibwa kiviiriddeko obulamu bw'abo abagettanira ng'abakyala b'embuto okuba mu katyabaga. Neterina mazzi wetolola emmanyi luvayo n'obulwala amazzi gonaaba mu ngalo. Omukyala amala okuzaala n'agulwako n'amazzi ganaaba ng'amaze okuzaala. Tanka ezaabeerawo ku mulembe gwani ze ndowooza ku mulembe guba mmange nga bamuzaala ze ziriwo tanka tezirina mazzi. Yo mu ddwaliro ly'e Gombe embeera ekyakaabiza ddala olw'ebbula ly'eddagala n'ekibululu ekisukiridde mu ddwaliro. Embeera eno ewaliriza abantu enzaalwa y'omu kitundu okutandika kaweefube ow'okunoogera ekizibu ky'amalwaliro eddagala. Omukolo gubadde ku ssomero lya Said Nabbeke e Kabasanda nga gwetabiddwako abantu bangi abakulembeddwa mu minisita w'ebyobulamu Mengo Dr. Ben Mukwaya n'abaana enzaalwa nga bakulembeddwa mu Profesa Badru Katerega. Ssente ezisondeddwa zisukka miliyoni 13 era omulimu guno essaawa yonna ndowooza nti tuli beetegefu okugutwala mu maaso. Kubanga ekyamazima abantu b'e Kabasanda bwetunuulira obungi bwe tulimu twetaaga eddwaliro ery'omulembe. Abantu bongedde okulombojja ennaku gye balabye nga batindiga engendo okugenda mu ddwaliro ly'e Gombe n'Empigi nga n'oluusi abamu balemererwa ne bafa nga tebatuuseeyo nga n'ababatuuseeyo tebayambibwa. Nakyo kimuleeta okufiira obanga mu makubo nga talina ssente zimwongerayo mu ddwaliro ddene. Ye Dr. Mukwaya yeeyamye okukwasizaako bannabutambala okuzimba eddwaliro ery'omulembe basobole okumalawo ekizibu ky'obujjanjabi mu kitundu. Era ssebo nja bakubiriza okwanguya okuzimba ebizimbe nzidde tebikola. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV1.